jangu tracking omwagalwa wo. Oyagala kutrackinga girlfriend wo, boyfriend wo, oba mukwano gwo. Maama omwana we waka ayina essimu. Naye oyagala okumanya biki byakolera ku ssimu, ayogera n'abaani era boogera biki. Ke kaseera ogenda kuyiga bw'ogenda okutrackinga omuntu oyo oba omwana oyo omanye byonna byakolera ku ssimu. Ngenda kusaba nga tweyongerayo mukwano, vidiyo eno gimpeereka like, ate naawe alina ekibuuzo beera ng'okiteekayo awo mu comment section, nja kubanga mbaddamu mpola mpola. Naawe yakatweyongako olunaku olwaleero, nkusaba mukwano nkonereko kagambo subscribe, tubeere ng'ate tutambulira wamu. Ate era kijja kubanga kikuyamba nti wenabanga ntaddeyo obuvidiyo bwe buti bujja kubanga bukutuukako mu budde. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu 99 ku 100 basinga kukozesa WhatsApp. Era nga pulaani zaabwe zonna oba pulogulaamu z'olunaku oba ez'omwezi bazikolera ku WhatsApp. Kati vidiyo eno ngenda kusooka nkuyigirize butya bw'otrackinga WhatsApp. Omanye ogenda kuba ng'olaba message zonna boyfriend wo z'asindikira abantu naye ze bamusindikira. Ebifaananyi bye bamusindikira naye byasindika. Baani abamukubira amasimu. Wabula ngenda kusaba bw'oba omaze okuba nti otrackinga WhatsApp ye tokola era. We bamukubira essimu kubanga bayinza omukubira essimu ng'ali bize oba nga talina ssimu, gwe n'ogikwata bannange tokwata. Kubanga essimu ya boyfriend oba girlfriend wo wabeerawo abamukubidde ejja kuvuga naye naawe eno eyiyo naye ejja kuvuga. Kati gwe bw'olaba nti yeeri gye wahakinga tokwata. Bw'onoogikwata oli akubye ayinza okugamba ate boyfriend oba girlfriend wo n'abuuka. Namugamba munnange nakubye essimu ku WhatsApp, waliwo omuntu eyankute naye ng'eddoboozi si liryo. Ekirala tokola era y'okuriplayinga message z'omuntu gw'otrackinga. Message bw'ejja gwe kola gwa kulaba bulabi message z'asindise n'abamusindikidde. We bakuba tokwata. Girabe nga kifaananyi goberako ng'olaba bulabi biki byakolera ku ssimu. Bw'onooriplayinga message nga si yagiriplayinze era ajja kugiraba wanaakwata ku ssimu ye, ajja gamba naye eno message sinze nagitayipinze. Okay, katugende mu maaso. Kaakati ogenda kunkolera ekintu kimu, tulina essimu zino 2. Eno essimu teri mu WhatsApp, kati ogenda kunkolera kimu, genda mu Play Store osooka downloadingayo WhatsApp. Genda odownloadingayo WhatsApp. Tugenda kukikola, njagala buli kimu nkikolere wano ng'okiraba. Y'ensonga nabagamba nti bannange mumpeemu akadde mmale okulinda device yange gye natumizza bagindeetere. Nga njagala nkukolera ebintu bino 2 nga nina essimu 2 ng'ate waliwo ne device oba essimu endala ekwata vidiyo olabe ekintu kye nkugamba. Njagala nnyo kola vidiyo oveewo ng'omatidde nga ky'olabye kyekyo. Alright, kaakati okay, kati omaze okudownloadinga WhatsApp eno gitadde ku ssimu yo gwe agenda okuba nti otrackinga omuntu. Kaakati katugende tugilogingemu in. Jangu mu WhatsApp eno gy'ova okuba ng'odownloadinga gikwatemu. Jjukira nti eno y'essimu eyiyo gw'agenda otrackinga, ate eno y'essimu eya boyfriend wo oba eya girlfriend wo gy'oyagala okuba nga otrackinga. Kaakati bw'omala okuwona mu WhatsApp eyo gy'odownloadinze, jangu wano agree and continue. Okay. Kaakati egenda kuleeta awantu weewati. Ndowooza olaba. Kati bwe kuleeta awantu weewati, toteekamu wano namba ya ssimu nedda. Jangu wano mu budooti 3 obulengera waggulu. Kwata mu budooti 3. Wabula makinga sure nti oyinako data oba wifi. Mostly naddala wifi bw'oba oyina data eyinza okutawaanya. Okay, bw'okonya mu budooti 3 yeese ebigambo bino help ne link as companion device. Kona mu kino ekigambo link as companion device. Kati etuleetedde wano QR code. Kati ogenda kujja wano mu ssimu ya boyfriend wo. Sorry.
ogenda kujja wano mu ssimu ya boyfriend wo oba essimu ya girlfriend wo yeeno. Kakati eno WhatsApp eno ye ya girlfriend wo gy'akozesa, tugambe nti yeeno. Eno ye WhatsApp ya girlfriend wo gy'akozesa. Soke mala okugyamu lock. Okay, kati eno WhatsApp ya girlfriend wo gy'akozesa banaye katwanguwe. Kakati bw'ojjamu eno essimu ya girlfriend weno oba boyfriend wo gy'akozesa, kwata wano mu buddooti obusatu. Jjukira obikudde WhatsApp ye, kati jangu mu buddooti obusatu wano. Bw'okwata mu buddooti busatu egenda kuleeta wano bweti. Kakati okwate wano mu kigambo link. Okwate wano kino ekigambo linked device. Okiraba? Linked device. Kikwatemu. Kati egenda kuleeta awantu we wati. Naye ezikira ensobedde ate nga njagala twanguye yanguyeeko. Ogiraba eno gy'oli mu kutrakinga. Kati naye akuleetedde wano ekigambo link a device. Okirabye? Kwata mu kigambo link a device. Ndowooza olaba weetuleetedde egenda kusikaninga. Ejja kuleeta wantu we bwati simanyi oba olaba wantu tuli mu nzikiza. Kati ogenda kuba ng'osikaninga. Osikaninga. Oh my God. Nange njagala nkole kyenkola nga tukiraba. Kati tuli mu kusikaninga ndowooza oziraba essimu zino. Eno etambula ate eno eri mu kuloginga in. Good. Tulindemuko katono ogenda kulaba. Eno eno kati ekyatambula eno yeemaliriza okulogingamu. Kati eno yekyaloadinga ndowooza ogiraba. Teri mu kuload naye emaliriza. Bannange ezanno binnyumira nga mbalagira naye gye banaabakubira empi bannange siriiyo munnange oli wona amanya nti omunnange omuhaakinga. Thank you. Kati eno WhatsApp ya girlfriend wo yino ezze wano ku ssimu yo oba eya boyfriend wo ezze ku ssimu yo. Jjukira eno yeeri gye tusoosi gye tugambye nti yeeyiyo era gy'odownloadingiddeko eri WhatsApp empya. Kakati eno WhatsApp ezze wano kati katuddeyo eno WhatsApp tulabe ekyenjagala olabe wano. Njagala ozitunuulire. Oziraba? Eno WhatsApp yoono eya girlfriend wo oba boyfriend wo yeeno. Neeno eyiyo gwe essimu yeeno. Oziraba nti message zonna zifaanagana. Njagala otunule bulungi olabe. Message zonna zikola ki? Zizo zifaanagana. Kakati katusindike message obe nga olaba kiki kyenkugamba. Kati ono ye girlfriend wo. Eno ye WhatsApp ya girlfriend wo agenda kusindika akamessage. Hi. Kakano kagenze. Tunula olabe. Olaba? Kati eno girlfriend wo wuno asimise oba boyfriend asimise ka hi. Naye bw'akasindise naawe kweno WhatsApp eyo gy'odownloadinze kalaga nti naawe olaba message gy'asindise. Kati zonna za receivinga zigenda kujja. Oziraba nti zonna kati zifaanagana. Okitegeera? Message ejja kweno essimu, ejja ne kweno eyiyo. Ejja ne kweno eyiyo. Kati kadaama mukama wo bw'ati naye bw'akuturakinga. Bwe babeeramu n'obusimu awo bwe batakozesanga kali awo gwe nga tomanyi kumbe baakateekako WhatsApp yo nga byokola byonna babiraba. Osindise obwereere babufunye. Okiwulira ekintu ekyo? Kati katusindike ekifaananyi. Ono okugambye ono ye girlfriend wo gw'oturakinga, eno y'essimu eyiyo. Katusindikeyo ekifaananyi tulabe. Already kanzijeyo kino kye nakoze ekya YouTube wali. Okay, kati kanzijeyo ekifaananyi kino. Kati katusindikeyo ekifaananyi eno nno efreezing erabika ebikooye. Manye simu zikola nnyo. Ndowooza okirabye. Kino sindise ekifaananyi. Ono ye girlfriend wa boyfriend wa asindise ekifaananyi. Kati nene simu gye tunuuli olaba wano eno waggulu. Era kiraga osindise ekifaananyi kati bikula olabire ddala.
kati byonna byakola ne message za receiving nga bigenda kujja message za receiving zigenda kujja zonna ogenda kuziraba eno essimu efrizinga mbagambye yo nga yo erabika ebikooye zino nno gurupu zange kati zino gurupu oziraba nti ne wano ziizino ng'era bwe ziri wano bwe ziri ne wano nti message zonna za receiving ze bamusindikira wano osobola okuziraba oba osobola okuziraba message zonna eno ya girlfriend wo kati naye wojja kweneeyo w'omutracking era n'obikola mu gurupu ze n'olaba byonna nti bikola ki bifaanagana gurupu message ze baasindise mu gurupu naye yazzeemu ki katukoleyo ekirala ani bwe ngendo kansindikire maama wange kansindikire madamu Saala ono mumumanyi kansindikire madamu Saala si bwengenda kuzikira okay nsindikidde madamu Saala ogiraba waneeno nti muteddeyo hero kinga ne kwene essimu ye tracking ogiraba nti naye era nayo osindise hero kati madamu Saala bw'abazzeemu wano era ne wano ejja kulaga madamu Saala kikyanzizeemu kale essimu eno eri mu kuzikira mubadde balabi balungi Mukama bankubire nnyo atakubira mpeera mweraba